Eyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Professor Gilbert baali baseka Bukenya avuddemu omwasi n'ategeeza nga bwali omweteefuteefu okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Okuva Bukenya lwe yakunkumula omukono mu kibya aze yeekwasa abanene mu gavumenti nga naye yali Ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi tamutalizza. Kyokka olwaleero avuddeyo n'agamba nti ekiseera kituuse okulagana ne Mbabazi okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. In politics there is no permanent enemy, there is no permanent what? Friend. I believe in fighting corruption, fighting nepotism, equal distribution of resources for the whole country. If Mr. Mbabazi wants to participate in that same field, I am 100% ready with an olive branch to welcome him to work together. Bukenya agamba nti okwepena Mbabazi mu lutalo lwe balimu olw'okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga kigenda kuba kikyamu kubanga akizudde nti balina okulaganira wamu. He is very intelligent, and I'm telling you, perhaps he is the one who was shaping President Museveni for a bit of time. He started with him in 1974. So he has experience, and we cannot just throw away that experience to go out in the air. Wano Bukenya wagambira nti olutalo luno balina kulukwatira wamu n'ab'oludda oluvuganya gavumenti okulaba nga baleeta enkyukakyuka mu ggwanga. The opposition parties, I think they have been in opposition for a long time, and they tend to enjoy being in opposition. Me, I don't enjoy being in opposition. I enjoy going into power. Bukenya nga yali omusaale ennyo mu kulaba nga bajja ekkomo ku bisanja agamba nti beeteeka omukono mu bulago baabijjaawo. Kyokka agamba nti okuzza ekkomo ku bisanja kijja kwetaaga bannayuganda bonna. Myaka gino kuba omuntu bw'okula ennyo obwongo bwo tebutegeera nnyo, mu luzungu bakiyita dementia, kuba obusiwa bwa tebukyagenda bulungi mu bwongo, kati osobola okukola ebintu ebitali bituufu. Kyova olaba nti ekintu kino bakiteekawo, tebakiteekawo lwa kuzannya buzanyi. Emyaka 75 bwe gituukaawo weerabiralabira nnyo, tulaba bulungi. Neŋŋandi kati ekisigadde okukola okukyusa ebintu bino mwe abantu bannayuganda, ate mwe bembulira mu lulimi luno, mwe mulina okukyusa bulungi ekintu kino. Wadde munna NRM lukulwe naye olusiika lw'ababaka ba NRM oluli Kyenkwanzi alwepenye ng'agamba nti terugenda kuyamba ggwanga.